Kuluthum akigadde kati afuukidde ddala Gumisiriza era kati Kuluthum Gumisiriza. Ebisingawo byenkuledde mu Great Updates. Ogamba otya mukwano? Kubuuzaako okusinziira yonna gy'oli. Kansuubire nti muli bulungi. Abalwadde kambasabire nammwe mujja kutereera ate nabafunye ebirungi nsanyukira wamu nammwe. Gwe natannaba kusubscribe nga mukwano ekyokola kiri ekintu kimu nyiga akapeesa ka subscribe wegatte ku Grosh ate gwe subscribe nga edda media gwe asinga mu kintu kino. Naye nga olunaku olwaleero omukyala Kuluthum ne munne Ackram olwaleero bagattiddwa bawooweddwa mu bufumbo obutukuvu. Kati takyali Kuluthum muzaata kati ye Kuluthum Gumisiriza. Ajjudde awedde nga obalaba bambi omukolo gutambudde bulungi olwaleero gwe mukolo gwabwe naye nga mu video eddako ngenda bakuba nkutuusaako full video byonna biki ebibaddeyo naye nga mwana watto Gumisiriza omukulu Ackram Amahare gawadde dokita amuwadde kyapa nga bw'olabaawo amuwadde kyapa wali e Kyanja ate nga kiriko amaka gakkalina ge Mahare gamugabidde. Byebyo no ebiri sayidi naye nga bannange tubagaliza obufumbo obulungi ate nga nkwongeddeeko ku biki ebimu era ebyasinze okunyumira abantu ebyabadde mu Blind Fashion Awards. Ye mwana muwala Zari ne boyfriend bwe bakyekoze. Kankulekeko ka video obwo ate osobole okubeeyongera kankomewo. To the one and only Fix for making us tonight. I see you, Mozilla Kids. I see you, Mr. Rickman, right? Yeah, not forgetting A-Pass. A-Pass in the house tonight. Yes. So let's move on to the next category. Good evening, ladies and gentlemen. We are here to present Designer of the Year Africa, and the nominees are. Ladies and gentlemen, it is Moshe. I'm waiting for the winner. I think Zari is going to take the award home since the winner. Thank you very much, guys. Thank you to